Buwarabu n'awalala era bamanyiddwa bulungi nti ne gye bali eyebunaayira wadde tebalika bagoberera nnyo ensonga ezikwata ku buwangwa bwabwe ebyenfuna ate ne famire zaabwe era bangi nnyo baweereza obuyambi eri famire zaabwe okulabirira abalwadde okubalabirira mu byendya ebyobulamu okusomesa abaana ate era abantu be bamu balabirira ne puroguramu ez'Obwakabaka ezeesigamye ku buwangwa n'enkulaakulana nga bawaayo kyeyagalire nga bwe mulaba mu nkuŋŋaana ennyingi nga Buganda Bumu, Oluwalo Lwaffe n'emisinde gyennyini mubalaba eyo yonna gye bali nga tebafuddeeyo wadde kubeera bunaayira bawagira emirimu gyonna egy'Obwakabaka. Ng'oggyeko ekyo Obwakabaka bufuna n'obuyambi okuva mu bitongole eby'amaanyi ebinene nga UNAIDS, UNESCO, USAID n'ebirala okuyamba ku byobulamu ebyenjigiriza ebyobulimi n'ebintu byonna ebyokulaakulanya embeera z'abantu. Mu tteeka lino Obwakabaka n'ebitongole byonna ebibuyamba bijja kutwalibwa nga agents of foreigners oba ababaka babagwira mu ebyo byonna bye bakola. Ndoza mukiraba kyengezaako okunnyonnyola nti definition of entaputaye egenda wala nnyo n'okusinga ekyandibadde ekigendererwa ky'obwetengereza oba sovereignty nekitwaliramu kumpi buli muntu ali eyo bunaayira ayamba Obwakabaka. Obuyambi obwo bujja ne buyamba Obwakabaka mu nteekateeka ennyingi ezo ze twogeddeko eziyamba abantu bwe butwalibwa okubeera mu ttuluba erya foreign funding oba obuyambi obwebweru obwabagwira era ne butwaliramu n'obuyambi abooluganda abali ebweru bwe baweereza eka okubeera nti abo nabo babagwira tulaba nga kirimu obutali bwenkanya. N'olwekyo weetaagisa okubaayo ennyinyonnyola eyawula obuyambi obwo obujja nga bukwata ku byobuwangwa, ku nteekateeka ez'okwekulaakulanya oba enteekateeka eza famire, okuyamba famire wakati w'Abannayuganda n'abantu baabwe abooluganda abali ebweru kyandibadde kijjibwa mu ntaputaye. Era ne tusaba Attorney General ne Parliament okulaba nti nga batunuulira akawaayiro kali 246 akateekawo obufuzi oba obukulembeze obw'ensikirano okulaba nti obukulembeze obwo buggyibwa mu kawaayiro k'etteeka lino eritwaliramu n'Obwakabaka oba obukulembeze obw'ensikirano obufuna obuyambi mu ngeri eyo okubeera agent of a foreigner. Ekyo kyabadde kirowoozo eri Ssabawolereza nti wabeerewo ennongoosereza, si kulwanyisa tteeka lya bwetengereze n'ebirungi ebiririmu, naye tugenderera kukola ennongoosereza enajjayo omulamwa oba refinement. Ensonga endala gye twaggyeeyo ne tugamba nti akawaayiro namba 7 mu tteeka lino nako nga twagala kalongoosebwemu kakwata ku nteekateeka oba government policy. Akawaayiro ako kalina ekyo kye boogerako nti waliwo okuyingirira ebyokwerinda okubyawula ku bikolebwa nga byesigamye ku nnono oba n'okusomesa abantu. Kubeera mu kawaayiro kano namba 7 kakugira omuntu yenna okwenyigira mu nkola erabika ng'eyingirira enteekateeka oba poliisi ya gavumenti nga tefunye lukusa. Naye bw'otunuulira
enteekateeka ne programs zonna ezikolebwa Obwakabaka mu kusomesa abantu zisobola okukwatibwa nazo mu kawaayiro ako, so ng'ebimu bikolerwa ddala mu lw'obulungi bw'abantu era ng'ebimu byesigamye ne ku ndagaano oba memorandum of understanding MOUs ezikolebwa wakati w'Obwakabaka n'ebitongole bya gavumenti oba gavumenti okwewalira ddala emirimu gy'Obwakabaka ne obukulembeze obulala okukugirwa etteeka eryo. Obwakabaka buzze nga buvaayo ne bukola ne bwogera ku nsonga ezikwata ku bintu bingi nga ebikwata ku ttaka, ebikwata ku buwangwa, ebikwata ku byobulimi, ebyobulamu era n'ensonga nnyingi, nti kyangu nnyo mu kawaayiro kano kye bataddemu nga ekyoku influencinga government policy nti oba ekyo okulabika nga akunga abantu okuwakanya policy ya gavumenti, kwegamba engeri etteeka gye libagiddwamu n'entaputa kiyinza okulabisa emirimu egikolebwa obukulembeze obw'ennono nga ekigezaako okukontana n'enteekateeka za gavumenti. N'olwekyo nisaba Attorney General ensonga eyo etunulwemu, entaputa eyo erongoosebwe, kireme kulemesa oba kukugira emirimu egikolebwa Obwakabaka n'obukulembeze obw'ennono ku lw'obulungi bw'eggwanga. Waliwo n'ekikwata ku economic sabotage oba okulabika nga okukotogera ebyenfuna ekirabikira mu kawaayiro namba 13. Akawaayiro ako kagamba nti omuntu yenna afulumya ebiwandiiko byonna oba akola ekintu kyonna okugezaako okutaataaganya ebyenfuna ajja kuba azizza omusango era n'ekibonerezo ky'amaanyi. Naye ng'akawaayiro ako bw'okatunuulira nako tekavaayo mu bulambulukufu kulaga kiki kiyinza okutwalibwa nga economic sabotage. Etteeka lyonna erireeta omusango lirina okuvaayo mu bulambulukufu, nti n'omuntu avunaanibwa omusango amanye mu bulambulukufu omusango ogwo nguzza ntya era biki bye nnina okwewala, kiki ekiyinza okuyitibwa economic sabotage. Etteeka nga bw'eriwandiikiddwa bintu bingi nnyo ebikolebwa ku lw'obulungi oba n'ebyo ebyogerwa oba kyetuyinza okuyita commentary ku byenfuna ebyogerebwa oba ebirowoozo ebireetebwa ku byenfuna. Omubaka yenna okuva mu Bwakabaka byayogerako kuba bingi nnyo bye twogerako nga twesigama mu kawaayiro 246. Naye ku tteeka nga bwe liyimiridde kyangu nnyo okuvunaanibwa nti ozizza omusango wansi w'etteeka eryo. Nga bwe twogedde nti amateeka g'emisango galina okuggyayo omusango mu bulambulukufu, so obutasobozesa gavumenti oba ebitongole ebivunaana emisango okukozesa etteeka eggaze ennyo bwe lityo erisobola okuzingiramu buli kyogweddwa olw'okuba nti kirina gwe kitasanyusizza ne kifuuka omusango. Ate era n'ebibonerezo ebiri wansi w'etteeka eryo ebiri mu buwumbi obubiri oba emyaka 2 omuntu okusibwa nabyo twategezezza Ssabawolereza nti bibonerezo bikakali nnyo, ate ng'oluusi kwegamba eddembe lye liweebwa mu ssemateeka likkiriza abantu okwogera ku nsonga eziriwo, kyekyo kye tuyita freedom of expression, era lyeddembe liweebwa ne bannamawulire. Mu bujjuvu Ssabawolereza tumutegeeza nti eddembe ly'obwebange eriri mu chapter 4 oba ennyingo ey'okuna eya constitution, eddembe eryo constitution lyeraga nti teriweebwa gavumenti eddembe eryo lya bwebange lya buzaale, si gavumenti yerigabira omuntu. Tufube nnyo okulaba nti etteeka lino teriyingirira ddembe eryo okukugira n'okusirisa abantu okuba tebasobola kwogera ku nsonga ezikwata oba eziruma abantu.
era etteeka lyandibadde lirongoosebwamu ne liba nga likwata ku ebyo omuntu akikoze mu bugenderevu okugezaako kugootaanya ebyenfuna. Mu lulimi olw'abannamateeka waliwo kye bayita guilty mind oba mens rea, nti omuntu azizza omusango alina okuba n'obugenderevu ng'akirowoozezaako mu bugenderevu okukola ki, okwonoona oba okutaataganya ebyenfuna, so si buli kintu ekikoleddwa oluusi mu mutima omulungi. Ekyo kireme kuziba bantu mimwa kwogera ku nsonga enkulu ezikwata ku byenfuna oba ku byenkulaakulana, eddembe ly'obuntu, kugamba okwewala okugyawo oba okukugira ku ddembe ly'obuntu eriri mu ssemateeka. Ensonga endala eneyinza n'okuba evuddeyo mu birowoozo ebirala ebireeteddwa ensimbi eziyingizibwa obutasukka bukadde 4, kwegamba ensonga eyo etteeka liba teritunuulidde bikolebwa ffe bwe twetunulira nga Obwakabaka okwogera ku miliyoni 4 n'otunuulira emirimu gy'Obwakabaka egikolebwa, mirimu minene gisingawo, ate era n'ensi nga Uganda bwe tuba tulowooza ku nkulaakulana miliyoni 4 zikola ki? Okubeera nti waliwo okukugira n'okuteekawo ekkomo ku nsimbi eziyinza okuyingira bw'otunuulira ebikolebwa mu byobulamu, ebyenjigiriza n'ensonga zonna Obwakabaka oba obufuzi obw'ensikirano bye bukolako mu kutumbula embeera z'abantu nga bwe bukkirizibwa mu kawaayiro namba 246 bisinga nnyo omuwendo ogwo etteeka lyegugezaako okukugira. Ate era n'ekibonerezo eky'emyaka 2 olabira ddala nga kinene nnyo nga bwe twakyogeddeko. N'olwekyo bwe tuba tutunuulira ekifaananyi ekinene eky'enkulaakulana y'eggwanga, twandibadde akawaayiro ako nako kalongoosebwa okutunuulira ebyenfuna n'enkulaakulana nga bwe bitambula. Akawaayiro namba 14 kakwata ku kuwandiisa, okwewandiisa. Omuntu yenna akolagana n'omuntu ali ebweru okuba nti alina okwewandiisa nga agent of a foreigner, era n'okufuna certificate okuva eri minisita wa internal affairs akola ku nsonga ez'omunda, ate nga buli myaka 2 agizza bujja. Olw'okuba twakyogedde dda nti mu ntaputa ya agent of a foreigner tugambye entaputa nga zinnyo ng'ezingiramu n'Obwakabaka oba obufuzi obw'ensikirano, era n'abo bonna oba ebitongole byabwo. Gamba mu Bwakabaka tulina Kabaka Foundation n'Abagereka Development Foundation n'ebifaanana bwe bityo ebyawandiisibwa edda mu mateeka agakwata ku bitongole oba NGOs oba company. Kakati ate bw'oyongera okuba nti ebitongole ebyo oba Obwakabaka bwetaaga ate okuddamu okwewandiisa n'okubeera nga buzza bujja okwewandiisa okwo, kiba kireetawo omuziziko omulala era oguyinza okutaataaganya entambula y'emirimu. Era kwe kuleeta ekirowoozo nti tulowooza Obwakabaka oba obukulembeze obw'ensikirano n'ebitongole byabwo byandibadde bijjibwa mu ttulibwa lya ebitongole ebyo birina okwewandiisa, kubanga obukulembeze obwo oba Obwakabaka ssemateeka yamala dda okubuteekawo, era bubadde butambula bulungi ne gavumenti, bulina n'endagaano, bukola bulungi emirimu. Akati etteeka bwe lijja kuba litaataaganya emirimu egyo. N'akawaayiro namba 21 akagamba nti tulina okukola declaration, okwatula, okuwaayo ensimbi gye zivudde era na meka oba wa gye zivudde. Akawaayiro ako era kagamba nti ebyo byonna bye tuwaddeyo eri minisita okulaba ensimbi ki
ze tufunye nawa gye zivudde kwegamba bijja kuba bya lwatu oba bya lujjudde ng'omuntu yenna asobola okubitunulamu. Ne tugaa nti abantu baffe Abaganda abali eyo ababaddeyo abazze nga bawagira enteekateeka z'Obwakabaka nga balina obwesige bwabwe obwesigamye ku nnono nga bakikola kyeyagalire bawaayo oluwalo ne byonna. Bantu nabo baagala eddembe lyabwe okuba nti bye bakola babikola mu kyama tebabyanika mu lwatu. Kaakati bw'oleetawo enkola eno ejja kuba nga ekugira abantu bano okuyamba emirimu n'enteekateeka ezikwata ku nnono n'okukulaakulanya abantu ng'ate si za byabufuzi tezikwata wadde sina byabusuubuzi. N'olwekyo nga tetulaba lwaki abantu abo bawagira enteekateeka ennuŋŋamu bwe zityo ate etteeka lino lireetawo okwagala baatule oba baanaamye ensonga zaabwe n'obuwagizi bwabwe bwe babadde bakola olw'obulungi bw'abantu. Era kino kirabika nga kikontana n'eddembe lyabwe eriri mu kawaayiro namba 27 Constitution n'etteeka lyennyini erya Data Protection and Privacy Act erya 2019 erikkiriza omuntu okuuma ensonga ze n'ebimukwatako nga byakyama nga tabyanika. Kino tulowooza nti kijja kumalamu abantu baffe abali eyo ebunaayira amaanyi mu kwongera okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka ekiyinza okuleetawo okukotoggera emirimu gy'Obwakabaka n'obusobozi okuwa obuweereza eri abantu bubadde bwesigamye ku buyambi obuva eri bannaffe oba Baganda baffe ababeereyo ebunaayira. Era tubadde ne tuwa Ssabawolereza ekirowoozo nti information oba amawulire ago agakwata ku buyambi obwo etteeka lirongoosebwemu kisigale mu kubeera mu bibalo oba n'obwerufu naye si kwanika nsonga z'abantu mu lujjudde. Abamu baba bayamba famire zaabwe era abo bayamba famire oba abaweereza ensimbi ku nsonga zaabwe ezibakwatako nga famire tebeetaaga kwanaamya mu lwatu era bandibadde bateekebwa ebweru w'etteeka lino. Ekirowoozo ekirala ekikwata ku kawaayiro namba 25 mbikulira 25 akawaayiro